Mama. Wajja wawuliranga eringeja. Mama. Mama arani no kunyonyola. Muno bujulize eri mukama. Ani Juliana. Byona byagudde nga ndi omwo. Kati bona badde eri. Oyagize nga kana nenkaleka. Nengenda tulina olusansa lwaffe tuba no lwa Pasika. Obwangende ngezije. Nempuba. Fire. Mama olujije olujira vulide. Nekisoka nekigwa. Aone mwana ngamba. Nenzija nenkwata simu kino kye kisenge. Nagize kisenge nzije. Ha! Kino nekijja nekinkuba. Olamaze simu nerigwa. Atakana nagenza okusikula yakana nga bikagwiridde eno. Awo nagenza okubeera awo nti nfulumemu. Ate kino nekijja. Njagala nkubuulire byaki okubwana kino kye kyantasiza. Kati kino bwe kyagize ngamba mukama. Tolinya ku misumali mama. Mukama. Mpola. Njagala mutwala obujulizi buno. Abalina sapuli mukwate. Juliana bujulizi bw'amaanyi eri Katonda. Nalajjanye nagamba mukama. Misumali tegikufumita. Nino okuba obujulizi nga bw'abantu. Naye tetwagala bukufumite. Mukama. Obanga Juliet yaziza omusango mu maaso go. Nze Juliana sinze. Obanga Tapenensi yaziza omusango. Nze Tabisa siyenze. Mukama abansitule munakitiye mukama. Nangamba mukama. Kati olamaziga nonga gano. Nga wanemye olaba bino. Siri nawe mpita. Nangamba mukama. Ndagekubo mukama nyamba. Abanaziza musango nsonyiga mu busiru bwange. Mukama nakuwera bujulizi. Nayimbi kulira kubo mpitawo. Bagenda kunsimula nakitiyo. Ndajanye nakana. Njagala okubabuulira muno bujulizi bw'amaanyi. Mukama yaleese ekimyanso bwati. Awo nempita. Nempitomo. Awo ne wantawanya nengamba mukama nemereddwa. Ebyo ne bingwira. Naye okwesika mu amagulu. Awo nengamba mukama nemereddwa. Nzijayo bansanga ebweru nze saagala kitiyo. Mukama nenvayo. Nenziruka nayenga ekirebwe nengamba ba miti jinkuba bagenda kunsinga bweru. Naye saagala kitiyo. Nengenda nziruka Yesu wange nsasiza nenkonkola walinga tebawulira. Kwekutasi ndayira mu maaso ga Katonda. Buli kimwe kyagudde nabadde nga ndi muno. Ebyo bannange naye mwebale kunsabira nze nzani okukkiriza kwange kwamponyeza mukama. Abadde bagenda kunsimula na kitiyo sakyagadde nakayanye nnyo ne mukama. Nengamba mukama kati kankweke endagaano. Kuba sirina musango gwe ngenda kwoza naye sitanga ku muntu siyomba sigiraki. Nga ndaja nanga njogera nga ulaba mwe njogera. Sitanga ku muntu. Nawo zanti atnakuwera bujulizi ki. Ndaja nabo nga binemeredde awo. Sitanga ku muntu. Nawo zanti mumaso. Byebye. Anti nina okubabuulira nga bonagize. Ate buno bujulizi bw'amaanyi mu kitwala temukibakanya nze ndi kyakulabirako ky'amaanyi. Mukama nzani. Naye ensisi yayagala okunzita. Ensisi gano. N'omukono. N'omukono. N'oludda lwonna. Nomizibwa nnyo. N'omutwe gwonna. Noyeba mwe. Naye walabira wafu enkima zikwata obwana bwayo nempambatira nengamba. Wampa omwana ono namuyita kirabo. Kirabo tanaba kungendera ku mazzi. Kirabo tanaba kungendera ku mazzi. Ansise. Mponya okuswala. Neme kufiira muno. Wano wandajanyiza nnyo wano. Naawo. Okuyitawo nga sisobola. Ngamba mukama. Sonyiwa bana sirina kye nsobola kukuba nti banasobeza bwekiti. Yabawa kiriyo nyakwenenya. Nti ate nenenya biki. Ntatanga ku muntu sivuma muntu siyomba. Juliana wabwe. Mama nempona mukama naye ekimyanso mukama gyali. Yesu gyali ekimyanso nekibona. Awo nenzirukawo ng'omubbi. Nengamba oba miti jinkuba. Bagenda kunsanga bweru. Si kunsimula na kitiyo n'abakanya ne mukama n'ekitiyo saagala kitiyo. Erinnya Pauda Tabisa Juliana.
twagenda okunoonya amabaati gye gagenze ku ssaawa awo nga 4 ez'ekiro eno gye twagasanga katodduka tukke wansi mu kitanda nangamba ate kati tuddawa mu kitanda naawe tugende tulaba abaana kati awo nga nze kimbuutikidde sazzeemu kutegeera nankwatako naserengesa emmanju mu lukubo netudda mu kisenge ky'abaana nga gye bali kati nemugamba katuddeyo ate tulabe ki ekikuddeyo katutunulawo ngaomuyembe gumaze okunyingira mu nnyumba kati nemugamba naye simu yanagirese wali erina tooki eyaka nakoleeza ekibiriiti nengenda nenkolaki nenzigyayo ettooki nenkuba nekulabanga gwatavudde eddembeera kwekufulumamu nenetegereza nga lusimbusa okuva wansi katonda bwatu n'atuwa obulamu katonda w'amaanyi Allah yazizza bibi olabira ddala tosobola kubanga okirowooza nti gulisobola okugwa guligwa guligweno nga mwalabye ekisookera ddala ekirimu ku bisinze okundeeta kwerabirako bye nnabadde mpulira ne bye nnalabye ku mitimbagano okutuuka ku gurawundi ebyalo ebisoba mu 7 nga ntandikira Bbaale Katikamu Nampunge Naalya Mwera saako oba oli awo n'ebyalo ebirinaanyeewo nga Lubbe byonna biri ku ttaka amayumba gagudde mu kirabo ekibadde Bbaale Katabato omukadde emmere yonna eri ku ttaka bitooke lumonde buli kimu kyayonoonebwa nga mu byonna bwe ntunula ng'ate nkyatalaaga mulaba ennyumba y'omukyalo ono baana bato omusajja kyaka yagenze kati nakutetenkanya bali mu kuteekawo temporary kayumba akali temporary basulemu essaawa eno enkuba bwejja tebalina bagenda kwekaluba ng'omubaka wa paliamenti sisobola kuwa buli omu sente zimuyimirizaawo ssaawa eno ku byalo 7 naye nyina eddoboozi erijjayo sente n'obuyambi eri mu ofiisi eyo gye bansindikamu era essaawa yalo nalabye nga kuba kujooga prime minister okuddukira mu ofiisi nga zituuse ku ground kwe kusooka wano eno ndyoke ngenda okuddayo wa minisita avunaanyizibwa ku bigwa bitalaze mu ofiisi ya prime minister mutegeeze nga nyina n'obujulizi nti abantu 200 amayumba bwegati emmere ekikabo kiti mugende muyamba abantu kawo namukubidde dda kawo ekitundu kubira kawo ekitundu nenkwatagana abakulembeze abawansi wananna abannambuza be bachairman LC1 abasinga okumanya abantu baabwe kati nze kyenjagala okuddayo kola kwongera kusakira abantu bange omuli amabaati omuli seminti omuli emmere n'ebirala ebiriwo mu ofiisi ebisobola okuyamba abantu then nange ng'omubaka okukwatayo akatono kennyina gavumenti oba oliawo yo bekyebase ate nga kyemmanyi yali badde jja na leero okukwatayo akatono kennyina nkomewo tegeze bachairman nti muleeta abo oba kireemu oba half kilo mu ofiisi y'omubaka then abantu bafune naye embeera mbi ku muntu gwe balonda bwe nsigala mu ofiisi nga ntudde mba simanyi mulimu lwaki bannonda Sima Evelyn zabadde nga ssaawa 4 za kiro enkuba netandika kutonya kibuyaga nekunta kati ninvayo mu buliri netandika kutereeza abaana kubatereeza akatimba kubatereeza katoluvanyuma gundi ebifunfugu netandika kuva waggulu nga bwebinyikira nga tetenkanya kuvaayo okufuna kasipesi nga ziyenfulume okusikayo abaana era omugongo gwamenyese buloka zonna zangize era siriiwo omugongo gwena gwamenyese ofiisi eyo eya prime minister omulanga gwange gwenkuba ogusookera dda kyova olaba kaawo namugambye dda kaawo tujje ffenna ku ground jangu okole assessment kubanga bogenda mu ofiisi eri bagamba bakoseddwa bameka bakoseddwa kyenkana ki kwe basinzira okulirizinga ebintu saagala babitikka nze ne batabitikka nze wabula nabo babyereetere kale nange bwe nategeera nti babireese najjira kafazaali ne bwe sijjiddeeko kuba kino kitaasa bantu bange kati kyenjagala njagala ofiisi ya prime minister kaawo waffe wandika ebbaluwa ejje tugitwale wa prime minister abantu bayambibwe kigenda kuba kya buswavu nnyo gavumenti eno nga yaletebwa abantu be masuuliita abantu be Kakiri na Mayumba abeeruwero twayangu okufuna enjegange eno netakola ki netayamba abantu baneeno nakasembayo buvunaanyizibwa bwange okugenda okutebolinga ensonga eno ku fulo ya parliament ku komitizi zaffe ate nja kugitebolinga singa
babeera tebareactinze naye tewaba nsonga lwaki njitwala ku floor ya parliament ate nga tukolaboratinze bulungi nnyo abantu bayambiddwa